Ibrahim Musana ng'abasinga bamumanyi nga Pressure 24/7 ono yali ku bwongo ne ku mimwa gy'Abannayuganda anti awera ennemba n'emisango nkuyanja emuli okuvvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, okuyisa olugaayo n'okuyisa amaaso mu Bwakabaka bwa Buganda, okuvvoola Charles Peter Mayiga ng'ono ye mukuumaddamula wa Buganda. Wenkoledde vidiyo eno olunaku olwaleero ng'olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwamukutula nsanja omwaka 2024 nga kyakajje nkitegeere nti obudde buno awera ennemba n'emisango 8 bweddu naye bw'ogitemaatema giba emisango 3 ku bantu ab'enjawulo omuli ne pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda amanyikiddwa nga Muzeyitibwa Habula Museveni, Honorable Speaker wa Uganda Parliament omukulu amanyikiddwa nga Honorable Anita Amongi, kosa ne Minisita owa Tekinologiya Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Bw'ogigattagatta ovaayo n'emisango 7 gyawera ennemba nagyo kaakano. Bakadde baffe Abaganda abaabimanya abaatusookawo baakigera lunye nti obwongo oba n'emmeeme gye bisula ebigere gye bikeera. Bwe ntyo nange omwana Soda ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwamukutula nsanja olunaku lw'eggulu ebigere nakedde biwuba ku kkooti ya Buganda Road wano n'ensisinkana omulamuzi Ronald Kayizi ng'eyabadde mu mitambo gy'omusango guno eno. Omuwaabi wa gavumenti yamanyikiddwa nga Joan Keko yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ne kkooti nti omukulu amanyikidde nga Pressure 24/7 emisango gino yagitandika omwezi ogwamuwakanya omwaka 2023 paka omwezi ogwamukutula nsanja guno omwaka gwe tulimu 2024 era bagenda okumukwata oluvannyuma lw'Obwakabaka bwa Buganda okuvaayo okwekubira endulu eri kkooti olw'omuvubuka ono okuvaayo n'ajjolonga ekitiibwa ekkula lya Buganda. Abamu ku beetabye mu kkooti mwabaddemu omukulu amanyikiddwa nga Franka Abaho, omukulu amanyikiddwa nga Jennifer Fulfiga, nalabye ku kansa amanyikiddwa nga Nahebwa Precious. Ono yavuddeyo ng'agamba yakolera Fulfiga era bo ekigendero kibaliko eky'amaanyi okulaba nga omukulu akaliga oluvannyuma lw'okuvaayo n'atyoboola omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda n'ennengera Kanso Matovu Ronald ng'ono ensonga yazibaddemu ku Bwakabaka bwa Buganda. Omukulu baamusomedde emisango gyonna wabula ekyankubye enkyukwe omukulu kwe kuvaayo ne yeegaana emisango egyo gyonna egyamusomeddwa era n'avaayo n'ategeeza kkooti nti emyaka 2 emabega atawaanyizibwa n'ekirwadde eky'omutwe era n'ategeeza kkooti nti ebintu ebimu abikola tategeera era mugwi wa ddalu. N'avaayo n'atutegeeza nti era emyaka 2 emabega agezezzaako okuwandiikira Obwakabaka bwa Buganda ebbankaluuba ng'agezaako bategeeza nga bwali omulangira naye ng'Obwakabaka bwa Buganda tebumufaako era yayongedde n'atutegeeza nti era emyaka 2 emabega egyo abadde atawaanyizibwa empewo za Buganda zino zibadde zimutembanga ejjoba. Yazigezaako okumutegeeza nti amasiro geetaagibwa okulongoosa era ng'agamba empewo zibadde zimusaba ye kennyini alongoose amasiro naye olw'ebbula ly'ebyenfuna tayimiridde mu nsawo n'asalawo okuteekawo embeera asobole okulaba ng'afuna obwenkanya atereze amasiro g'abajjajjaabe. Omukulu ono amanyikiddwa nga Pressure yatutegeezezza nga bwe yaakava ebutabika ebbanga eritali lyawala naye oluvannyuma ennyo yamaze n'asaba ekisonyiwo era n'asuubiza obutaddamu kuyisa lugaayo yadde amaaso mu kkooti era wadde okuyisa amaaso mu Bwakabaka bwa Buganda yadde okulengeza abakulembeze ab'ensi eno yonna era n'asuubiza kkooti nti kasita bamukkiriza ne bamusonyiwa agenda asanguleyo obubaka oba bwonna obutambi bwadde ajja ng'akola ng'avvoola abantu ab'enjawulo wabula bino byonna yabikoze nga byonna byagudde butaka. Kkooti yamulagidde addizibweyo eruzira paka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwamugula nsigo oba Maachi mu luzungu omwaka 2024 baddemu okuwulira emisango gye nga mu misango egyo mwe muli ogw'okukuma omuliro mu bantu, okutaasaanya era n'okutambuza obubaka obutali bwa mazima, gattako n'okukozesa obubi kompyuta oba omutimbagano, mu Lunyaanyimbe tukiyita computer misuse, wabula nga tannaba kwongerwayo paka ng'ennaku z'omwezi 7. Omulamuzi Ronald Kayizi yagezezzaako omuwa omukisa afune court bail wabula abaabaddewo bazze okumweyimirira okwabadde ne mukwano gw'enfanfe omuyimbi amanyikiddwa nga Asha Blessing baasabiddwa ebiboogerwako nga endagamuntu ebbaluwa ya LC1 naye nga byonna tebabirina. Kino kyawaliriza omulamuzi okubongerayo. Bwe twafulumye kkooti ne wabalukawo olutalo olw'ebigambo
wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Franco Abaho, full figure Jennifer, kossa n'omuwala ono amanyikiddwa nga Asa Blessing, n'ab'eŋŋanda za Musana Ibrahim nga bagezaako okugamba tibavaayo ne bategeeza Abaho nga mutabani waabwe bw'alina ekiwuka ku mutwe ekimufuukula ekimwogeza ebyensimatu, era nga balina n'empapula eza rehab, era baali bateekateeka funa mmotoka emutwala okujjanjabwa omutwe, kyokka ne batafuna buyambi. Era bagenze mu maaso okuwaanyisaganya ebisongovu ne bategeeza nga mukulu Frank Abaho wayagala nnyo kamera n'obutaala, buli nsonga zaalabikiramu aba ayagala bamwogereko, era ne bamulangira okugabira ssente mu kamera ate n'amala n'alangira baaziwadde. Wabula Frank Abaho yatutegeezezza nti ye tebimulya, tajja kukkiriza abavubuka nga bakozesa omutimbagano okuweebuula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yategeezezza nti muntu wa kitiibwa nnyo, omuvubuka obuvubuka atemera mu myaka 27 bw'avaayo n'amuyisaamu olugaayo tebasobola bikkiriza. Munywanyi biggwerawa, amaaso gateeke ku nze, ngenda kubanga nkuwa information paka n'omusango nga guwedde. Export TV ku YouTube subscribing, Omwana Soda Facebook ne TikTok following, osobola okumanya ensonga nnyingi nnyo. Wabula nga sinnaba kusiibula, kkiriza nkujjukize bakadde baffe aba Cambridge Junior School basangibwa Matugga Kito, nakugamba bano bagenda kubangula omwana w'eggwanga, bamulina omusingi ogutya Katonda. Omwana agenda kuguka mu mpisa ez'omu bantu n'ebisomesebwa mu kibiina. Omwana bw'omutuusa ku ssomero beppaba, owaayo obuwi school fees, ebisigadde ebikozesebwa ng'ebitabo, peeni, kalaamu, seeti, luula, owadde abisangayo ku ssomero. Ow'ekisulo, omufaliso, baketi, essowaani, ekikopo, eddagala ly'engatta, eddagala ly'amannyo, ebizigo, sabbuuni anaaba n'ayoza, sukaali, byonna abisanga ku ssomero. Dduka bunnambiro otwala omwana abangulwe. Enamba y'essimu eri 0752 era teekawo 52 86551 oba 0773 01 gattawo 14 oba 12. Era nkutegeeza gwe munywanyi wange asangibwa naddala mu nsi eya Saudi Arabia ng'oli mu kiyumba bakama abo bakumazeeko emirembe, naye ng'oyagala kukiddukamu okyuseeko awalala ofune ekiyumba ekirala. Njagala nkujjukize mwannyinaffe ono ali ku +966 53 67 02 09 osembyayo 7. Ono agenda kukuyambako akufunire wakussa era akufunire n'omulimu, otandike okwenogera ennusu wamma osaaliza abasigala mu nsi yattu Uganda. Mbadde Omwana Soda mu kukuweereza. Akatambi kano kasaasaanye kaweeko n'oyo atakawulidde. Bingi byenkyaleeta. Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Export TV to the world.